الله أكبر الله أكبر. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okulamusa naddala abaisiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwebaza Allah abasobozesezza okubayisa mu kisiibo kino. Nkiwa buli omu Mukama akulemu byonna byesinga okwagala era n'ebibeeyaniro omutima gwo. Njagala okukwagaliza Idi ennungi era nga mutuuka ku Idi eno twagala okwebaza Allah era n'okumwegayirira agibayisemu bulungi. Naye okusinga ennyo mikwano gyange njagala okwongera okubakubiriza nti nga mujaguza Allah abeereeko ayongere bakwatirwa ekisa agibayiseemu mirembe era musobole okwongera okutegeera n'okumanya lwaki ddala nga lwaki ffe ng'abantu Mukama kyatuwadde ekirabo eky'obulamu. Kitegeeza Katonda akyalina kyatubanja kye tulina okutuukiriza n'okukola obuweereza obutwala eggwanga lyaffe mu maaso naffe ffennyini okwekulaakulanya ng'abantu. Naye okusinga ennyo era njagala okwongera okusaba nti nga bannaffe abaisiraamu nga mujaguza olunaku luno waliwo bingi okuteekebwako omutima gamba ng'ekigambo ky'okwegatta. Twagala okwongera okubasalira n'okusalira eggwanga lyaffe nti abantu twongere okubeera obumu era njagala enjawukana zonna ezitera okubeerawo mu bantu mu nzikiriza zaffe oba mu ngeri enkwatagana y'ebyobufuzi oba emirimu. Mukama atubeere, Allah atubeere, atuweekisa okuba nga twongera okubeera nga tukwatagana kubanga bwe wabeerawo okukwatagana wabeerawo obumu, bwe wabeerawo obumu wabeerawo obuwanguzi. N'olwekyo njagala okubakubiriza bannange abaisiraamu nga twagala okubeera abawanguzi tugezeeko okulaba nga tusaba Allah asaasire ebireetawo enjawukana wakati w'enzikiriza. Allah asobole okuziba ebituli ebyo obumu busobole okwongera okubeerawo wasobole okubeerawo obuwanguzi. N'ekisinga mu byonna era njagala okwongera okubakubiriza abazadde bannange okulaba nga twongera okozesa omukisa guno ogw'okubeera nti nga tutegeera Katonda, twongera okutegeera okumanya nti abaana baffe ebiro bye balimu biro si byangu. Twetaaga abaana baffe okwongera okubayigiriza bongera okutegeera Allah, bongera okumutya n'okumumanya era n'okumusinza. Naye n'okusinga ennyo basobole okwongera okutereeza embeera zaabwe nga tuyita mu kubuulirira abaana n'okubateekateeka n'okubasomesa okubategeeza ebyo ebituufu bye balina okukola n'engeri gye balina okubikolamu kubanga abaana baffe omulembe gwe balimu bubuwunoona ate ffe abazadde bwe tutateekamu buvunaanyizibwa abaana baffe tubaleka mu ntata. N'olwekyo mbakubiriza bannange twongere okuteekamu amaanyi. Ate era nga abakunzi w'enaremu sinza okukozesa mukisa guno mu mikwano gyange okwongera okubakubiriza nti twongere okwagala ekibiina kyaffe ky'enaremu era n'okugezaako okukola okutuukiriza n'oku-embracinga oba okuwagira programu za gavumenti zeereese kubanga gavumenti ya NRM yali buyinza kaakano yateekawo programs ez'okulaba nti abantu baffe bava mu mbeera embi. Programs z'amagezi PBM, programs ez'emyoga. Naye mbadde bakubiriza bannange ab'emikwano twongere okuzettanira. Bwe tunaazettanira kijja kutuyamba obaolyawo okusobola okukyusa embeera zaffe mu gavumenti ya NRM kyeruubirira era nga bweyagala tubeere. N'olwekyo mbaagaliza ab'emikwano Idi ennungi, Allah abaweeremu ebyengera era ayongere okubambeera omukisa. Mbaagaliza byonna era n'embeebaza byonna bye mukoze okwagala gavumenti, okwagala Pulezidenti Museveni n'okwagala ensi yaffe era barakallahu fikum.